Nabo olunaku lwa leero Comrade Olivier Rutaaya yakomyewo okuva mu kkomera gy'amaze ebbanga erikunuukirira mu myaka 4 iramba, era njagala musaba ayogereko gye muli ku nsonga yonna yonna ebaddewo nga bw'agimanyi, then tulyoke tugende mu maaso. Amanya gange nze Olivier Rutaaya, omu ku be baasiba kulw'ensonga ez'ebyobufuzi Royal Side gye tuwagira. Nakwatibwa mu 2021 omwezi ogwokutaano ennaku z'omwezi 10, n'entwalibwa e Kololo gye namala wiikisi 2, ne bamala ne bakiipingira ku Kira Division, ne batugamba tugenda sisinkana omukulembeze w'eggwanga, ekyo tutwali ready kukola. Ne bamala ne batugamba nti twagala kujjako gavumenti batukutte n'ebipande. Sigenda kwogerera abalala, naye nze nga nze nkwata gye bankwata, bankubira essimu ne mbalagirira we nnali, ne tusisinkana ku poliisi y'oku kitundu ky'ewaffe, ne bantwala nga bambisse ku maaso n'emmotoka ya Primo. N'embeera eyo oluvannyuma nnyo nga wayiseewo wiikisi 3, ne batuleetera ebipapula by'okusayininga, ne batugamba nze ebipapula kuba baali batukebera COVID n'omusaayi, ebipapula ebyaliko ekigambo treason. So oluvannyuma lwa wiiki ng'ovudde ku ziri 3 wiiki emu, baatuddamu ne batugamba tugenda twalibwa mu kkooti y'amagye okutusanga n'ebintu ebyokulwanyisa. Kuba nze ewange tebaagenda kukeberayo, singa baagenda ne bakebera ewange oba ne basangayo ekintu kyonna kye bagamba nti kyali ky'amagye, naye ewange tebaagendayo kuba nze nabakubira nga citizen omulungi ow'eggwanga. Ne tusisinkana ne bancaginga omusango egyo, ne batwala mu kkooti y'amagye gye tumaze ebbanga nga tutambula, gye tufunidde obuswavu, okuyisibwamu amaaso, okutulaga nti oba mu nsi yaffe tetulina makulu. Kuba toyinza kuŋŋamba nze omukazi gwe baazaalira mu Uganda, kulidde mu Uganda, abaana bange Bannayuganda, nonga nti nali siina waffe. So baakikola otunyigiriza, twaguma, twakola buli kye baayagala, naye ffe ekituufu tukimanyi munda waffe. Era nabo ekituufu kubeera nabo baatugambanga tukimanyi, temulina misango naye tetulina kyakola kyabakolera. So Bannayuganda mwenna abali eyo tuyimirire kumu ku lw'abannaffe, kuba si ffe kabadde mu kkooti y'amagye, bangi abali mu kkooti y'amagye abatafuna bwenkanya, abali mu makooti ag'enjawulo, abakyala bangi eruzira eyo, naye ng'omukazi amaze eruzira emyaka 7 ali ku rimandi. So twetaaga n'essiga eddamuzi nalyo libeere nga lyetongodde nga basobola okukola decision nga bo nga tebalina muntu abategeeredde. Ndi musanyufu, ndi bweru, nebaza pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert, ekitebe kyaffe ekya NUP, support gye mutuwadde, love, care, banange tusiimye, mwebale tubeererawo, kuba abalala bagaana ne bagamba waayi abo baakola byabwe, naye mwebale kuba nze ebbanga lye mmazeeyo munda basiri bubi. So mbeebaza nnyo Bannayuganda, ab'amawulire mwenna tubadde tubiraba, mwebale nnyo support gye mutuwadde n'okuyimirira awamu naffe. Pozi n'ekirala kuba wenfulumye nsanze emmotoka ebweru, zibadde baagala okunkwata nze bantwale, simanyi bannange oba kiri kitya, naye nze ng'omu Katonda asobodde okunnyamba, era piki ya munnange emu tugireseeyo nga bagiggyeemu omukka. Nebaza Katonda nti basobodde okunzigyawo, mwebale nnyo, Mukama abawe omukisa. Kyankwanze nedda, nze saagala genda kyankwanze. Kati simanyi oba bannange bo babatutte kuba kintu kiguddewo bugwi speed. Simanyi bo gye bali na kye baliko, naye nze omunsi odo surviving. Anze omukyala mbaddemu, abalala bali Kitalya, abalala mu Action Bay. Kati bo simanyi kuba nze ngenza ofuna ng'enniize ebadde erina okuntwala. Kati simanyi balenzi oba babatutte
oba tebabatutte naye nga kyentegedde nti ffenna tuteereddwa kuba lisiti y'amanyi abajindaze bonna nga kwebali be tutamanyi wa gye bali right now kyekyo teyanzanyokulira mu nsi y'olukwe siryangamu mu nsi yange lukwe ndi muna Uganda ensi yange Uganda njagala so siyinza kukola kintu kibi kigenda lumya bantu bange kuba family zange abantu bange bali mu bitundu ebyenjawulo so siyinza kwagala ng'ebyo bye bagamba nti twalina ebyokulwanyisa tetuli batemu siri mutemu era sobola kukola kintu kigenda kuttisa bannange ffe kye twali tukola twali twagala change era gye tukyayagala era nga tukyali ready tuli ready oba batuzaayo we are ready kuba kati buli opposition gwe musango gwe bamusiba kulya mu nsiruka tewali muntu alya mu nsiruka kuba ffenna muno mwe tuzaaba kalangala namalawo omwezi gumu nebaddamu ne bankwata sokubyogera mu luzungu nebyendogedde sikyali bawayo katono katono gende babiyiye okay Olivia n'oluzungu walwerabirira mukomera ate olumanyi Olivia Lutaya waliogeddemu katonotono okay banange leero tuli basanyufu nti munnaffe ono tuli wano naye olunaku lwa leero Olivia Lutaya abadde asymbolizinga abasibe abalala abasinga oba oliawo okuba nti ye mukyala ate yakwatibwa n'abasajja bonna abalala nga bwe tuze tubagamba nti bano abantu tebalina gwe bazza gwe bakola regimu ya Museveni yagezaako ebbanga lyonna ebadde egezaako okulaba butya bwe bata ng'ekimanyi tebalina musango naye nga bagamba tubatadde tutya okwejjako obuswavu kakati ebbanga lyonna bwe muddayo ne mulaba communication yaffe bano bwe baba bakwata batandikirawo kubapolota ekisooka yabagambye baba bakwata ne batwala mu safe house batandikirawo kubagamba tumugende mu mitinge General Museveni bwe bagaana kwe kubateekako gino emisango gye bamaze emyaka 4 nga balwana nagyo so tuli basanyufu nti finally bali wano naye tukimanye nti tebalina musango ffe kyetuemphasizinga regime ebadde enoonya butya bwe bata nga tebasobola kugitwala mu kooti kubanga bakimanyi bulungi nnyo singa bagambye nti tubatadde babadde bagenda batwala mu kooti for malicious prosecution n'emisango emirala bwe gityo mpozi n'ensonga endala gye twategeerako nti engeri gye twabatwala mu ICC ate bakimanyi bulungi nnyo nti obujulizi bw'abantu nga bano political prisoners bukulu nnyo kakati nga baagala bano be-implicating bagambe nti emisango twagikola tobola n'ekiwandiiko General Museveni kyafulumiza ataddeko nti bano bakkiriza emisango gy'okuliramu nsi olukwe n'okusangibwa n'ebyokulwanyisa naye kaakati Olivia Lutaya abagambye nti tebagendayo newuwe kucekingayo kati ye bye bamusanga naye babisangawa nga bamukubira essimu bamugamba jangu wano ne bamusanga kumpi ne kapoliisi kewaabwe ne bamutwala era ne bamukozesa okukubira abalala byonna nga baze abyogerako so anyway tuli basanyufu nti ali wano olunaku lwa leero bwe yatukubiddeko ku simu of course timu yaffe negenda kukomera naye bwe tuuseewo ne batandika ate okubaharasinga n'obakwata kubanga babadde basindise emotoka eyaabwe ya operatives okubatwala kakati bw'oba ogambe nti omuntu omutadde ate lwaki oyagala kumutwala forcefully ekyankwanzi kitegeeza babadde bagala batwala mu kkomera eddala so naye mukama asaasidde ono n'asobola okulinnya booda kubanga ono sojja ono fuuti sojja nga bwe mumanyi era njagala kumwebaza kubanga yeebeereddemu n'alinnya booda okumaliriza nga bwe mubadde mulaba Balamu n'abalala bwe badde boogera nti bano abantu bwe bavaayo balina okusooka okugenda Kyankwanzi ne babasangula obwongo ne babajjamu ebya Nuupu ne babateekamu ebya NRM n'ebirala bwe bityo naye Olivia ebbanga lyonna abadde agamba tayagala kugenda Kyankwanzi so Olivia tukwaniriza nnyo webale nnyo okulaba nga osazeewo okujja wano ewaka okubanga era wano wewaka
bano ekirala nebadde bagambibwa mukomera kubanga mubadde nga mujja mu kooti mashu abadde nga embeera gye mbadde mukomera nekyo ekyokukkiriza okugamba nti nomwakkiriza emisango yongero kitutangazeemu kubanga ekiri ebweru bannayuganda bamanyi nti abanuku basiba emisango mwagikkiriza. Eyo ensonga nze saali nnyo omuntu eyayogera ennyo nabo kuba nze omuntu eyajja nankyalira yali Balamu. So batugamba tukkirize emisango ffenna tubeere iko oba kibinyonyodde bulungi babe nga bo omusango tegugenda basinga naffe kuba batugamba bwe tugaana option eyaliwo twalina kukkiriza ewatali ekyo twalina okufiira mu kkomera okubeera mu kkomera paka kuba nabo baali batidde nti emisango gye baali babaguddeko so ffe twalina okukkiriza ng'era we bakikoze kubeera ebbanga lye bansalira si lye nkoze omusango oluvannyuma lw'okukkiriza omusango batukonvictinge tuteebwe naye nabo bennyini kubeera naye namubuuza kyokkiriza nti omusango twagikola n'agamba nkimanyi temwagikola era ekyo ekipapula kiri waliwo weki Balamu era naye yaŋŋamba akimanyi omusango tetwagikola naye naŋŋamba option eriwo kukkiriza batuwa obusibe bwe tukoze oluvannyuma lwa 2 weeks tufune pardon bwekyali bwe kityo omuli batusuubiza otuwa emirimu amayumba buli omu n'ekintu kyayagala nze nali njagala kufuluma tewali kirala kye nali njagala kuba nsobola okwekola nze nantigambye omuntu eya meetinga yali Balamu omanyi gwakolera yes nakusuubiza ki kyewagala no yaŋŋamba bajja tuwa amayumba emirimu ne sente zesobola otandikirako naye nze nga nze kye nali njagala kufuluma tewaliwo kirala sigenda kwogerera bali buli omu yalina endowooza ye I'll talk briefly. Okay, so we are happy today that Olivia Lutaya is with us. Of course, it is painful. These people have spent close to 4 years under illegal detention without trial. You think about 4 years in your life and imagine what they have lost. 4 years. You know, Olivia has 2 children. Imagine where her life would be by now if she hadn't spent all that time in prison. So, the regime, of course, knew very well that if these people were just freed, they would sue the regime for malicious prosecution and all that. So that is why they insisted that these people must, first of all, plead guilty to crimes they did not commit. Olivia has told you, the regime claimed that they found them with ammunition and all that. But you can see how ridiculous it is. Where did Olivia, they called her and they found her near her place. They picked her from there. They took them in detention, started promising them money if they accepted to go and see General Museveni. When Olivia and others refused to go and meet him, that is when they brought those offenses of unlawful possession of ammunition and all that. So for us, we are happy that Olivia is here right now. We know that because as she said, immediately after getting released, they tried to abduct her right outside the prison gate. And as a good foot soldier, she had to jump on a border together with our team and found her way up to here at our office. So if she has been freed by prisons, why did they want to forcefully take her wherever, whether it is Chankwanzi or any other place? Because these people, if you say that you have released them from prison to another prison, but you can see the abuse. So as we speak, she's not sure of her safety because, like I said, she had to run away from them, from that place. So we are happy that she's here, and we are going to discuss the other steps we are going to take. We haven't gotten in touch with the other 18 because probably, I don't know whether the regime has already abducted them or whatever. I don't know what is happening because
for sure they wanted to take Olivia away as soon as she got out of detention. So maybe they did the same with other people. We don't know as yet. We shall try to establish contact with them, and then we shall update you accordingly. Kubanga sawa n'ogamba tuli sure onaabera steady obalidda waliwo abakso njagala era nga ffe naye tumanye no gavumenti etwala abantu ne babuzawo ne we bababuuza ne batayogera. So ngenda saba Katonda yagenda okunkuuma kuba sigenda kugaa nti ngenda kwekuuma bo we babeera bakwagala basobola okunonawo nawe babeera baagala nnyo. Ndi mweraliikirivu era obulamu bwange kuba simanyi kuba ali nsobodde obaddukako simanyi oba next time nasobola okufuna chance edduka. Kale tujja bikwogerera tugenda biteeka mu lusonga. Yeah, thank you guys. She's Olivia Retire. About 18 people have been released, though for her ye asobola okubanga adduka kubanga emboozi mpanvu nnyo nnyo nnyini ddala butya bwavudde eruzira lumaze muyimbula wabaddewo embeera y'amaanyi nnyo engeri gy'asobodde okudduka okuwaguza mpaka wano e Kavule. Ayimidde ku bigambo bye Olivia agamba nti ye mweteefuteefu oba okufa oba okudda mukomera wabula kye beetaaga ye enkyukakyuka era akyagamba nti wabula agamba nti omukulembeze we si mulala ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era so yeyo Olivia Retire, she's a very strong lady bingi nnyo era ebigambo bya bibala mu kwogera kwe abata anyumiza state bwebadde baliko nnyo anjagala bijjeeyo naye yagambye agenda bijjayo lala eba kati atwayiza ate Kitimbo baba tayagala tumuleka abala comfortable. Yes. Yeah, thank you guys. Let's pray for other comrades who have not yet appeared, and we shall always be proud of those who come back and say Sharon nga mukwano gwa Olivia olira otya? Mpulira essanyu nga nze omuntu munansonyiwa kubanga tubadde ssaawa ndooza nga 5:30 ne bankubira essimu nti Olivia bamutadde. Mbadde sikikkiriza mbuza okutambula obwereere nenkubye omwana wa boda limugaa jangu nno nontwala eruzira naye simanyi oba ogenda kunvuganga mulalu simanyi naye Olivia mwagala kubanga wabadde plan egenda okumuwamba nate era n'emmotoka eyo ebaddewo. So twali tugenze ne piki 2 nga twagala kusookera kumuddusawo then tufune emmotoka mwe tumuteeka okumutuusa we tunamutuusa. Tugenze okusanga nga emmotoka eyo nga piki emu ebadde parkinze mabega w'emmotoka eyo nga bagijjeemu omukka nga n'okugifumita bagifumise. So nenjiya netugamba abasi so netuyiya boda endala awo netujjawo Olivia era tuyise mu bisikosika batasobola kuyita mmotoka Badde bafumise boda yamu ya boda yaffe bagifumise omupiira gye tubadde tulina okutambulira. Neneebaza Katonda era I'm very happy kubanga emyaka 4 si kintu kyangu wadde n'akamu. So sina nnyo bingi byakwogera. Kitimbo mubuuze ssebo kibuuzo ekyo. njagala otunyonyoleko emboozi mumbadde muvaali kikyolabye nga muvaali ne bannamu engeri gye bawambiddwamu okutwala kibadde awo akavuyo ako kabaddewo kati asooka otunyonyola emboozi. Oluvannyuma lw'okuba nga mbadde nsiibiddwa prison nga nteereddwa
ebweru wa gate za prison tusanzeewo emmotoka ebaddemu abajaasi ab'enjawulo era ku piki ezimu ezibadde zizze okunona bagifumisa emipiira ye tumuleseeyo tetumanyi oba avuddeyo nga kuba bannange essimu zaabwe babadde bazibaggyeko nga kiraga kuba tubadde tukwata direction entuufu gye tubadde tulina oyitamu naye ng'ate batugaana okuyitayo mu kubo mwe tubadde tulina okuyita tufunyeemu okutya kuba abasajja bonna bafulumye mu mmotoka mwe babadde ng'enjigi bazigudde naye tufunye chance ne tubaako atuyambye ne twanguwa ne tufuna kuba n'abandeese si be batuggyeewo katonda atuyambye ne tufuna booda endala tusobodde okunzirusaawo naye ye munaffe tetumanyi oba naye asigadde mu mbeera ki simanyi.